Kyolabaawo ye mukulu Muhamadi Nsereko yaweebeddwa omukutitimbe gwa ssente okuva mu gavumenti ya USAID Bukabulwa agenda zisaasaanya era ng'agulirira abaana ab'enjawulo okugenda mu maaso n'okuvuma famire ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omuli mukyala we n'abaana be era nga bino biri ku social media naddala ku TikTok. Muhamadi Nsereko yagula WhatsApp group mwayitira munnange naawe abaana ssente n'azibawa mbu babeere nga bavuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Naye nga kino mulowooza Muhamadi Nsereko akola kyaki, alina kigendeerwa ki era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamukola ki? Mulimu omuntu akubeerako nga tolina kiwamukola ng'ate era tojja na kumuddamu ng'ate era tolimuddamu. Kati ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eri omukulu Muhamadi Nsereko. Naye tetumanyi ate lwaki Muhamadi Nsereko agenda mu maaso n'okwesiba ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bannange ebintu bino tubimanyi, tubitegeera. Nsereko oba nga ogwogaba ssente ezivuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine zigabe nga ggwe nga person, oba kola bikunyumira oba bikusanyusa. Naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine muleke. Mwesonyiwe, bingi obikoze, bingi mubikoze, bingi byonna buli kimu okikoze. Abaana bakugiddeyo bwino bakutegeezeza nti gwe agenda agula abantu mu WhatsApp group okubeera nga obagulirira obajjako obawa ssente basobole okubeera nga bavuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ndi mu WhatsApp group ssente eziwulikika ezivumesa omuntu naye obawa $5,000, $3,000 gy'obawa n'obalimbirako bavume Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Weewaawo kale tulina ssente bannayuganda tuli baavu abamu tetulinaamu nate tebakuwa $5,000 negikufumisa ssuubi ly'abantu. Abantu bangi abagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Gwe Nsereko akuva eri awo gwe $5,000 olw'okuba nti ye zaasobodde okufuna eri mu gavumenti y'omu mpembe ze bamuwadde agenda asaasaanye okuvumise pulezidenti w'abantu. Bannange tebijja baganda baffe, mikwano gyaffe, oluusi tusiriikirire nga twebuuzeeko. Bino byonna ebigenda mu maaso Muhamadi Nsereko olukwe lupange alumanyi bulungi era kyakola tebakimutumye butumi wabula abadde agenda mu maaso n'okuba ng'akikola. Naye byonna weewaawo abikoze buli kimu ajja kikola kijja kuggwaayo. Eno Uganda y'abannayuganda. Uganda y'abannayuganda gw'ojja kugenda ogulirira abaana obawe ssente batandike okuvuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Abaana ssente ate bazirye ate bamale baleete bwino afulumye. Muhamadi Nsereko yagulirira abaana abawa ssente bavume Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era nga wowulira muganda affe ono wowulira wabyogera tewali kyoba nsirike oba ndabise oba nsirike oba ndabise ekijja kijje simbula embalaasi. Muhamadi Nsereko Kabaata ndi mu WhatsApp group yammwe era njimaze mundooza kati wiiki zigenda kuwera bbiri. Naye byonna bye mwogera Muhamadi Nsereko toliimu, Kabaata taliimu, naye olina boosindika ne boogera be bagikwasaganya. Naye batugamba ebigambo bino kuba ffe mwe tuli bangi abalimu abasitaga abawagira Kyagulanyi naye nga aboosindika ne boogera be bagikwasaganya. Naye batugamba ebigambo bino
kuba ffe mwetuli banja balimu abasitaga abawagira Kyagulanyi naye nga basirika busirisi baagala kuwulira bye mwogera. Mubawa ssente, mutuwa ssente, nange nafunye leero. Era bulijjo kye nninda nga nninda message yammwe. Sooke mbalabise bulungi. Mugaba emitwalo 5 mu 12,000. Mugaba emitwalo 5 ku 2 ziba za kujjayo. Abaana bavume Kyagulanyi ne famire ye. Kabaata kubanze gayo ya akwasaganya group nagenda mu inbox ye nga njagala mujjako information singa kweyo ngambuuza kati kodi ki era kodi abasinga abaana abafunye ezo ssente agenda mu inbox ye ateekamu buteesi Muhamadi kyokka kyateekamu akasente ne basoma ne bateekako Kabaata wegumbulidde omuze ku internet bulijjo beera ku internet olaga nti owagira Kyagulanyi owagira enkyukakyuka bw'okwata abaana abajja ba mu inbox yo bwe batyo banga boogera naawe bw'obateeka mu WhatsApp group eyo. Kyagulanyi owagira enkyukakyuka bw'okwata abaana abajja ba mu inbox yo bwe batyo banga boogera naawe bw'obateeka mu WhatsApp group eyo. Abasinga abaana abafunye ezo ssente agenda mu inbox ye ateekamu buteesi Muhamadi kyokka kyateekamu akasente ne basoma ne bateegira enkyukakyuka bw'okwata abaana abajja ba mu inbox yo bwe batyo banga boogera naawe bw'obateeka mu WhatsApp group eyo. Agenda mu inbox ye ateekamu buteesi Muhamadi kyokka kyateekamu akasente ne basoma ne bateekako. Kabaata wegumbulidde omuze ku internet bulijjo beera ku internet olaga nti owagira Kyagulanyi owagira enkyukakyuka bw'okwata abaana abajja ba mu inbox yo bwe batyo banga boogera naawe bw'obateeka mu WhatsApp group eyo. Ne musindika oyo omulenzi ajja abakyusa obwongo bwebatandika okupromotinga Muhamadi Nsereko. Naye mbagamba ebigambo bino Muhamadi Nsereko tasobola nga kera talisobola Bobi Wine tajja kusobola tuli bangi mpozi nga kati mitwalo 5 nga mugula muntu Bobi Wine yatusuubula wamu mulowooza ye yatusuubulawo tuli byamaguzi nti kati mutugula buguzi alina gye yatusuubula. Bobi Wine musuubuzi. Bobi Wine tetwetaaga ssente n'emu kumukubira kikopo na kumuwagira kuba tumwagala. Ffe twagala omuntu atwogerera atulwanirira. Muhamadi Nsereko amaze emyaka 2 mu palamenti eyo talina kye yali atukoledde kiki kino yeewanisa bitabo simanya nze nasoma ebitabo byange ebitabo ate ffe tubiryako. Naye Bobi Wine okuva we yajja atwogerera ensonga zaffe kitegeera ne kati tali mugundi nti ali mu parliamenti munda naye embeera gy'ateekawo obuteesi ye nga ye etumala ne tufunamu akalembeekereza gavumenti netatukola biyandi tukoze nnyo netatunyigiriza nnyo kuba emutya gavumenti eta Bobi Wine. Naye Muhamadi Nsereko Kabaata kyemukola kikyamu nnyo tetusobola kuva mu Kyagulanyi tetusobola kumuvuma era abasiru abo batakola abalowooza emitwalo 5 gigenda kukyusa obulamu bwabwe ne basobola okukwata kamera ne beetunuzaamu. Nze sisobola kuvuma Bobi Wine lwa ssente ne munaakwata ne mutuwa obukadde bumeka sisobola era simuvuma oba tekyalwanirira kisinga n'obwo obusente bwe mugenda amugaba bye politics wamwe ow'ekisiru yaggwako dda Muhamadi Nsereko ow'okugula abantu yaggwako twagala abantu bagenda tukolera betulabamu essuubi tulirira mu Kyagulanyi
kati gobo ovudde eri ogabe sente omulwanyise tosobola tojja kumalako. The politics wa Museveni yaggwako. Museveni yagabanga oba olukumi eyo mu byalo abantu ne bamuwanga balowooza agenda batwelereza ensonga n'atabayamba n'abasuulirira. Kati the politics yaggwako. Muzanye ebyo ebyekisiru byammwe. The politics twamulaba dda twamukoowa. Twagala omuntu agenda otwogerera ensonga era agituukirize. Bobi Wine tumulabyeko akozeza charity ye Karamoja mu 2015 ne babazimbira zibbowa nga muyimbi nga si munnabyabufuzi wabula nga muyimbi. Kati omuntu ng'oyo foyagala tumusasula tutya nga tumuvuma. Njagala mutegeere mukole muvemu ebyo ebyo simanya tugula abantu mugula abantu era mugenda gulaba ababuyabuya batamanyi Bobi Wine gundi zayimiriddeko nsonga za kununula gwanga zayimiriddeko. Mugulaba abasiru naye ffe abagezi tetujja obusente bwammwe tugenda bulya era etaano jjo gyatuddeko yono data gwentaddeko sooka embalabise kitegeera obwo obusente bwammwe tujja bulya tetwagala bebuza magezi era tujja vuma Kyagulanyi kuba tumwagala ye president waffe. Kati mwabamanyi oba mmwe abamwe ani abafuga ebyammwe naye mweddeko mususe mwandikomye abaana mubawa busente emikale 5,000 osanga buno bukunga Uganda obwo olw'okuba tekakola kasazi kansawo kako kalabe 5,000 kasobola okukwata nekavuma omuntu alina buli kimu kikandi egombye nekamulabirako nekatandika okukola kabeerenga ye at least kafuneko ku bimu byalina kadda waneno katwasamira kali muvuma abantu. Nze Muhamadi Nsereko sobola kuvuma wadde kale totegeera nnyo naye era sisobola kuvuma nti nzire wano nkuwe mule emule famire yo sisobola kikola kuba nze ntegeera naye ate temugenda kusobola temugenda kumalako kitegeera akasente konke yanzize era yedda tono gwembasasula okubagamba ekituufu mukole ebituufu muve mu byokugula abantu. Politics tetukyamuliko mukolera abantu ffe tetwagala sente twagala omuntu atutereereza embeera ffe twenoonyeze sente zaffe kuba olaba ne mu mbeera embi era tunoonya tugezaako naye ekonomi enfu we tuziteeka tezidda misolo gye tusasula anaye mubeere era abali mu kigurupu ekyo gwe ofuna sente ng'oli muwagizi wa Kyagulanyi kubeera mulimu n'abatali bawagizi ba Kyagulanyi vaayo gy'olabise waneeno tukoye ebyo ebyekisiru byammwe. Kati Muhamadi Nsereko alaba Bobi kalulu ke Kampala awo abwa MP bwe Kampala nobba akalulu kati ake Uganda ayinza okwesimba mu Kyagulanyi gwe ana abantu mutegeere mufune bye mukola ebituufu si kwesiba bwesibi ku kigenda tosobola Bobi Wine era toli musobola ogamba ali muyimbi mulungi totulaga wadde n'akayimba ke wakuba ne kafuuka hiti. Kati omuntu ng'oyo foyagala tumusasula tutya nga tumuvuma. Njagala mutegeere mukole muvemu ebyo ebyo simanya tugula abantu mugula abantu era mugenda gulaba ababuyabuya batamanyi Bobi Wine gundi zayimiriddeko nsonga za kununula gwanga zayimiriddeko. Mugulaba abasiru naye ffe abagezi tetujja obusente bwammwe tugenda bulya era etaano jjo gyatuddeko yono data gwentaddeko sooka embalabise kitegeera obwo obusente bwammwe tujja bulya tetwagala bebuza magezi era tujja vuma Kyagulanyi kuba tumwagala ye president waffe. Kati mwabamanyi oba mmwe abamwe ani abafuga ebyammwe naye mweddeko mususe mwandikomye abaana mubawa busente emikale 5,000 osanga buno bukunga Uganda obwo olw'okuba tekakola kasazi kansawo kako kalabe 5,000 kasobola okukwata nekavuma omuntu alina buli kimu kikandi egombye nekamulabirako nekatandika okukola kabeerenga ye at least kafuneko ku bimu byalina kadda waneno katwasamira kali muvuma abantu. Nze Muhamadi Nsereko sobola kuvuma wadde kale totegeera nnyo naye era sisobola kuvuma nti nzire wano nkuwe mule emule famire yo sisobola kikola kuba nze ntegeera naye ate temugenda kusobola temugenda kumalako kitegeera
akasente konke yanzize era yeddato ono gwe mbasasula okubagamba ekituufu mukole ebituufu muve mu byokugula abantu eyo politics tetukyamuliko mukolera abantu ffe tetwagala ssente twagala omuntu atutereereza embeera ffe twenoonyeze ssente zaffe kuba olaba ne mu mbeera embi era tunoonya tugezaako naye ekonomi enfu we tuziteeka tezidda misolo gye tusasula anaye mubeere era abali mu kigurupu ekyo gwe ofuna ssente ng'oli muwagizi wa Kyagulanyi kubeera mulimu n'abatali bawagizi ba Kyagulanyi vaayo gy'olabise wano eno tukoye ebyo ebyekisiru byammwe kati Muhamadi Nsereko alaba babubbi kalulu ke Kampala awo abwa MP bwe Kampala n'obba akalulu kati ake Uganda oyinza okwesimba mu Kyagulanyi ggwe abantu mutegeere mufune bye mukola ebituufu si kwesiba bwesibi ku kigenda tosobola Bobi Wine era toli musobola ogamba ali muyimbi mulungi totulaga wadde n'akayimba kewakuba ne kafuuka hiti totulaga wadde akazimbe kawazima mu kuyimba ebiseera bye walimu olyawo yasama bwasa. Webale nnyo muganda waffe, webale nnyo munnange, webale nnyo kusomesa ggwanga. Munnange bano ba Muhamadi Nsereko balina bigendererwa byabwe era bino babikola nga bakolerera Yoweri Kaguta Museveni. Kyobulaba nga baddinda mu bavubuka abato ne balemesa okukola ekituufu kye balina okukola wabula ne babagamba nti bo babeere ku kimu kya kutunuulira Museveni atuwadde, Museveni tatuwadde, Museveni atuwadde ki, Museveni tatuwadde. Babalimbira ku ssente oluusi ezibeera entono ne baziba abavubuka amaaso ne babalema okugenda okukola ne babalemesa okugenda okukola ne batunuulira obusente buno obutono bwe babawa bo nga eri bwe bayisaawo ebyabwe ebinene. Kati Muhamadi Nsereko okukwata omusimbi gwa ssente n'agenda agulirire abaana abali ku social media bavume His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi baleme na kukoma ku ekyo bagende mu maaso n'okuba nga munnange bamwambulako ekitiibwa kye nga ye Muhamadi Nsereko enaafunamu kubanga ye Museveni ekyo Kamiro lwabwayo n'abawaayo kategeera mukono gwe gukambi ekyo kyakola ekyo kyabakozesa ninga tubagamba nti byonna byomwagala Bobi Wine kola mubikole naye Kyagulanyi tajja kusobola Bweni yabayitako dda agenda mu maaso mwena tujja Kamiro lwabwayo n'abawaayo kategeera mukono gwe gukambira wakwata masa kati Muhamadi Nsereko kabadde kanene nnyo nga tukutunuulidde tukulaba entambula zo tukulaba byokola buli kimu okikoze ndeka tukatusubire ebyokoze biweddeyo ate ogenda kuzzaako kye nga wano waweddewo bagenda kuba tolina kyozzaako naye ebyokusasula ssente abantu bavume omuntu atakuddamu omuntu atakuliiko bananga oluusi bitumalamu amaanyi oluusi bituleetera okwebuuza oli muntu kika kiggwe kubanga si gwe ate wandibadde ogenda mu maaso n'okukola bino byokola oba si gwe kyandibadde kifaananyi kirungi gwe Muhamadi Nsereko ate ogenda mu maaso n'okukola ebikola weebiti kituwa nnyo ennyiike abantu be twanditaddemu ekitiibwa abantu be twandiwuliriza ate nga mmwe mukola ebintu ebitasaana wewaawo Museveni abaguliridde ebbanga ddene obaddewo ng'olimba bannakampala naye nga gy'ogwa tumanyiiwo naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakuleka muleke ekkiriza bannanga abantu mukkirizengako oluusi nti ono yampitako kangende ndebereze wange emimwa bannayuganda mbeesonyiwe naye kyotandika okutambuza ssente obeere ng'ovumisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekyo kikola okula kyamu era naawe olabanga ayitawo naye naawe oli mu kweziika Kamiro lwabwayo n'abawaayo kategeera mukono gwe gukambira wakwata masa musooke muntagingire mannyina z'ono muddemu manye ebiseera ebisinga abantu bwe bati beetaaga kusomesa nga tonnamukambuwalira yalowooza akozeseza obwongo obugezi ye n'abuyita obwongo bwa ghetto mukwano nange ndi wa ghetto era yakulira mu ghetto Kyagulanyi oyo omulaba pulezidenti w'eggwanga Uganda Kyagulanyi oyo alwana kulaba nti tuva mu bukunkumuka bwe batukasukira gwe b'oli mu kuyaayaanira era mu odiyo zo olaga nti gwe oyagala nnyo okuyaayaanira obukunkumuka okusinga ekinene mwannyinazi bwe mutaave mu mbeera yakwagala kubawa era gwe ekikulu mu olw'okuba pulezidenti Kyagulanyi takuwa bwe buzibu gwe bw'osinga okuba nabo nti mukodo
Kyagulanyi sente z'ayina yazikolerera teri yazimuwa. Abo boolaba abagaba baba wampe kyovulaba bazigaba. Ekyo kimu. Pulezidenti waffe kyatulwanirirako ffenna okubeera kwe kuba nti osobola okuyimirira nga gwe ng'oli independent nga tolina kuwaniridde ng'osobola okwekolerera nga bw'oba wasoma osobola okukola omulimu gwo gw'owasoma ng'ate ogusaanidde ng'osobola okukola bizinesi yo neeyimirira mu ggwanga Uganda nga teriiko misolo mingi nga teriiko kusoomoozebwa kungi nnyo ng'obudde buno bwe kuli. Naye mwannyinaze buli bw'onaatuula nga okuba emimiro okolima nti Kibanda mugagga nnyo. Kibanda yagenda oyingira ebyobufuzi ng'era okimanyi nti mugagga. Senga Kyagulanyi awo waali senga takyalwanirira kukulembera buli obulamu obulungi bwonna bwonna abuyina. Kyagulanyi ne bwagamba muno ku makyanja kulya Canada, ekyemisana kiri mu London, ekyeggulo ngende mu America kisoboka. Gwe bweweegombera ekirooto kye kiri mu vidiyo eyo temuliimu muntu atuuka wadde Kyagulanyi wadde koota. Babatuuza munnange mwannyinaze ne babasiriwaza ne mulema okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga nti twetaaga kukyusa ggwanga so si kutuwa. Tetwetaaga bukunkumuka, tetwetaaga buntu bubiri nti ku kiro y'omuceere bajja kuwako empeke 2. Lwaki kiro z'omuceere zitozitwala gwe kennyini n'ofuna bw'obegerako? Ekyo pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyalwanako okulaba nga kikyuka mu ggwanga Uganda ffenna tubeere nga tuli oke. Okitegedde mukwano? Kati tetwagala babawobye, tetwagala babagambe nti Kyagulanyi mukodo, Kyagulanyi yagenda ayoola ssente. Kyagulanyi olwedde yali atambula nga tannayingira byabufuzi. Kyagulanyi tatandise ejja okutambula. Obutabo bw'amazeeko tonakwata wadde akatabo wadde okakuteeramu sitampu egenda mu Kenya. Ne bali mu babuzaabuza. Tuliwo okubatereeza obutakyama. Ezo ssente bwe zogamba muno ze babakasukira gundi n'akasukayo ssente bamuwampe. Kyevula pulezidenti alwana nnyo ekyo eky'okubakasukira obusente ssente kiggwewo. Mubeere nga musobola okukwata ssente nga zammwe. Pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyalwanako. Kyagulanyi banne mwesibye ku mwana wa Ttumbu nassiza abaana. Kyagulanyi yali akutteko emundu n'agikuba obuufu mu butunuzi omuntu atta abaana. Muve ku mwana wa Ttumbu tino yatta abaana. Mumanyi atta abaana ye Museveni. Mumanyi atta abaana si famire ya Kyagulanyi yetta abaana. Lwaki babawo emitwalo 5 okubabuzaabuza? Butaagala kukola bwe bubaleetedde ebyo. Kulowooza muno banakuwa emitwalo 2 n'ogenda n'oli akakola ng'olooteredde mu bulamu obwo. Tetwagala babagambe nti Kyagulanyi mukodo, Kyagulanyi yagenda ayoola ssente. Kyagulanyi olwedde yali atambula nga tannayingira byabufuzi. Kyagulanyi tatandise ejja okutambula. Obutabo bw'amazeeko tonakwata wadde akatabo wadde okakuteeramu sitampu egenda mu Kenya. Ne bali mu babuzaabuza. Tuliwo okubatereeza obutakyama. Ezo ssente bwe zogamba muno ze babakasukira gundi n'akasukayo ssente bamuwampe. Kyevula pulezidenti alwana nnyo ekyo eky'okubakasukira obusente ssente kiggwewo. Mubeere nga musobola okukwata ssente nga zammwe. Pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyalwanako. Kyagulanyi banne mwesibye ku mwana wa Ttumbu nassiza abaana. Kyagulanyi yali akutteko emundu n'agikuba obuufu mu butunuzi omuntu atta abaana. Muve ku mwana wa Ttumbu tino yatta abaana. Mumanyi atta abaana ye Museveni. Mumanyi atta abaana si famire ya Kyagulanyi yetta abaana. Lwaki babawo emitwalo 5 okubabuzaabuza? Butaagala kukola bwe bubaleetedde ebyo. Kulowooza muno banakuwa emitwalo 2 n'ogenda n'oli akakola ng'olooteredde mu bulamu obwo. Tuweegomba bulamu bulungi gwe tuweegomba kukyusa ku bulamu. Oli mwana muto wetaaga okukyusa ku bulamu bwo butambule nga buli oke. Ne munnange gw'olukuwa emitwalo 2 n'oli akakola ng'obwongo bukyoka nga olaba nti Kyagulanyi ssente aziggyemu mmwe, olaba nti Kyagulanyi atawanyiza mmwe, olaba nti Kyagulanyi biki byabaakulekera by'omanyi? Biki byabaakulekera by'omanyi? Kiki ky'okoze ekigaseeko ku nsobo okuggyako okwegaayo? Saagala kuyomba. Nazze ndi mukkakkamu era ndowooza bibyo ebigambo byange gy'oli sijja kubeerawo nnyo.
Yes, webale nnyo mwana wa maama, webale nnyo kusomesa. Abantu abamu bagenzi ne bafuna obusente olw'okuba bano abantu Museveni abateekamu ssente n'akasuka mu bavubuka n'abalemesa okugenda okukola n'alowooza nti bo baliwo okuweebwa buweebwa. Ne bava ne batandika okuvuma His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tubalabye wano ku mitimbagano egy'enjawulo abantu basasuddwa ssente empitirivu bavume Kyagulanyi Ssentamu. Munnange nnabamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tannaba nabbaddamu wadde n'ekigambo n'ekimu naye nga bategeera nti bano Museveni batume yabatuma okukola bino bye bali mu kukola era nga Muhamadi Nsereko gwayiseemu ali omuzi WhatsApp group agenda asaasaanya ssente z'omuwi w'omusolo wazibuzaabuza bannayuganda abavubuka abato abandyebaddeko kyebeekolera bantandise okubeera nga basobola okuyimirira ne beeyimirizaawo abalimbye ne ssente abalimbye n'okuba nga abasuubiza oluusi ebitaliiyo byonna gano gonna amagezi ga Museveni ffe abasinga tukimanyi era twakitegeera nti ebyo ajja kgenda mu maaso n'okubikola ajja kgenda mu maaso n'okwagala okubuzaabuza buli kimu kati bano abantu ba Muhamadi Nsereko Museveni yabatusigamu kubeera nga babuzaabuza abantu baboonoonera babattira future zaabwe kubanga omuvubuka omuto ekifo ky'omugamba muvubuka gwe genda okole nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine watukubiriza gw'okyomuteekamu nkuwadde ngenda kuwa mugenda kulya ebintu nga bwe bityo ebitalina nsa ebitalina value ebitalina future eri eggwanga lyaffe Museveni byagenda tuplantingamu naye nga tumugamba ffe abamu twabuuka abamu tubitegeera era abamu ebikola bino tetugenda bikkiriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency bw'aba nga atusikayo okujja tulabe nga tusobola okwerwanako okubaako kye tuyinza okwekyusaako nga ffe bannansi tetuba tetwetaaga muntu yenna ajja kwerimbika mu kkubo lyaffe era nga tubategeeza mmwe kolera Muhamadi Nsereko byonna mu bikole naye nammwe akaseera kammwe kajja ate era n'oyo omutume abatuma kaseera kajja tuuka nga Museveni takyamuwa kasente tulabe gye mugenda okudda.